Mpulidde poliisi abisse gambo tabivuddeko abisse kubanza sigenda muyitira poliisi ngenda mukwasa Katonda n'eddogo eddene bwanaalemwa mu musanvu mmedi ogula ekibanja bagambye waliwo enkaayana ngwagoga amaze mu nguze tuna bogula ku kifuba olwo eyali agula ono olwedde yali amala dde oggula yali tanagula ajja ne sente ze kuwolunga Kabako yali yagulawo dda nze nnyini ttaka epakinze mu poloti yange tenzijja mbate ntuuka ku poliisi mbate poliisi egamba tuli mikwano gyange gyawo nze nakola mutaka. kakati omulaba wano wendi wennyimiridde ku ttaka alodde ne Yakabako lyagamba nti lirye ye yagula gye buvuddeko era eririko enkayana ngaluwo abamu abajja abagamba nti lyabwe naye agamba lirye. So wano poloti eno bweti bwefaanana erina n'omuti gwolaba gulimu kuliko n'akapande akaliko akalaga nti ettaka lino lirye ye yakateekako naye agamba nti alina ke yasangako nga bw'ogenda obeera ng'oyongera okubikkenneenya mu interview yaffe. Wano polaba ye agambye nti katandika obeera nga yiwa matiriyo agamba yayiwawo ke yasooka naye matiriyo ne bakola ki waliwo abaamubba ne bamutwala so basima omusingi alabe nga ate ateekawo ekikomera. So njagala obeere ng'oyongera okunneegattako tubeere nga tugenda mu maaso tumufune Rodney Yakabako abeere nga ayongera otunyumiza emboozi ettaka lino biribitya buli kimu kyonna. So nze Sonko Muhammad tovaawo abatugoloberera tukyali ku nsonga za poloti ya Kabako esangibwa saidi zene ebusaabala ndiko n'omu ku batuuze ku banneiba era ng'alina ensonga ez'enjawulo z'amanyi ku ttaka lino exclusively kati otumala okumufuna tulabe kyatugamba mukadde nkwaniriza mugyebaleko kale sibona mugyebaleko wano ekyalo bakiyita batya busaabala Kirinda. Entalo z'ettaka zino eza Kabako lwakuba sooka abantu beeyanjulire bakutegeere. Amannya gange yenze Nabukenya Meru ntuuze wa wano ndi muzukulu wa Erene Okubba kuno ku busaabala. Ettaka lino olinako idea gwe wano weewuwo wano isaidi eyafa abaana okuva ku bukojje ettaka lyonna lyajjajjaffe kuuba oyo gwenyogeddeko then saidi eno ye abamama baffe eri eyajjajjaffe. Ogezaako tusigire ekifaananyi okutunnyonnyola biri bitya ekituufu kiyinza kuba ki? Ekituufu ekisobola okubeerawo kuba nanoba ku mwami wange era gye tujja okugenda mu maaso awo katono nga mpunzika neezija ng'omugenzi Rashid agula ekibanja ekyo okuva wali saagala bali bakoppe byange byenja kwogera kale kyonna nze mmanyi ebirimu bibanatubuuza mu kkooti naye kikkiriza Kabako tannabeerako gweokimanyi nti Rashid nga atandika okugula we yatandikira ne we yakoma bw'anaaba mulamuzi byanaakebera mu mpapula nali mmaze okunoba nga wendi kaakati mu kutunda era yampitanga luli covid nga tennajja mbadde mukyala nga ndi bize nnyo nga mbeera nkola wonna we mba nkoledde naye nga buli wasoma ku ndagaano ye nga kwendi nga mpita nga ani atunda ng'aguzaani kaakati nze gwe mmanyi gwe yaguza kuliko aji yantuukirira mwami Rashidi aji yantuukirira gwe yali agenda okuguza nandetera endagaano ye ne muteerako omukono ne wajjawo n'omwami ayitibwa Semanda naye ne muteerako omukono ng'aguza mwami Jeff Kiwa mpolampola tuli ku poloti eno emu Rashidi yaguza Haji webale nnyo Haji n'aguza Jeff Kiwa maneja wa Kabako Haji taguzanga waali nze mmanyiwo buli wenkugambye tusagala kutta bibuuzo naye twogere ku poloti eno yokka eno eya Kabako kyenjimanyiko ti mwami Jeff Kiwa yagigulira Kabako ng'agigula ku wani ku mwami Semanda ge mannya ge yanneeyanjulira era ge gaali ku ndagaano gye baali bakoze. So Jeff Kiwa maneja we yagigula ng'agigula ku Semanda n'agigulira Kabako mannya ga Kabako yagigula mu mannya agage nga Jeff Kiwa yes then we yamala nangamba kapoloti ako kubanze Jeff Kiwa buli kyaguze wane ebusaabala mbeerako twakwatagana mbeera wamu era mukolera bulungi emirimu kaakati bwagigula ng'amaze ogigula mu mannya ge nangamba tugigulidde ani mwami Kabako n'agimukwasa olwo nga biseera ki ebyo myaka ki kiri mu myaka 2 kitundu tugenda mu myaka 3 kati nani akayena agamba nti uwe oyo simumanyi okujjako abaakayana mu kusooka baali abawala baganda b'omugenzi ne mbayita bo bennyini be bajja ne bambuuza
titwagala otubuulireko ekikwataawo ng'omugenzi yakafa akamala okumuziika bwe baagulako ennaku abaganda b'omugenzi be nali simanyi era abatali ku ndagaano bwobozi bikkudde bajja ne baŋŋamu naye tuli baganda baani b'omugenzi kubanza yali tabandaganga era ne bwe twali tutuula mu miitingi ez'oggula nali sibamanyi nga sibalabangako n'ekikiriza omuntu abeera ne baki ne baganda be ne baŋŋamba kiki ekikwataawo nga gwe wombuuziza ne mbagamba ekikwataawo nti ye bwe muba mwagala okimanyi sinze ngendo kibagamba musooke mugende mu bachairman sayidi eno A ne B mumale okufuna amawulire amatuufu kati kasita bagenda ate bagenda okudda nga baŋŋamba tebagamba nagamba kati nga baŋŋamba ate ffe tuwulira namwandu yatunda naye mbagamba temumbuuza ti namwandu yatunda kuba chairman ye yaba amanyi ekiri ku kitundu kubanza endagaano zonna ze nagenda nkolanga mujja kuzesanga nga teziriko namwandu kuba ne woonoobuuza banneyiba bekugasiga kubbira bibuuzo n'obagisaayo endagaano ojja kusanga nga baagulanga nga namwandu tebakoze eki nga tebamwebuuzizaako kikwatagane ekyo kyenkugamba nembaga nze sirabangako namwandu nalaba baagula benateerako ki emikono mwami jeefu nkugambye ne ati buli gwe nkugamba manya nti oyo ye ne woonoobuuza enkya kati baani abali mu luvuvuma abagamba nti baagalawo be baaguziza abagamba nti waabwe si Wakabako abo bo tebandabanga nako nze sibamanyi era omukono gwange gwe gunaavaayo nga neyiba sibamanyi sibamanyi kati ate bana bazze ne bamukwata because biconfusinga waliwo bantu balina be bakozesa polisi nze kyendabye mube n'abakutte mwami Kabakko kati kyamaani ntuuyo oyo ogenda ebintu ebyo byonna okugenda okubeerawo ebyekibanja kino mwami nti yali tannaba kutuula ku ntebe senga oba ogenza onyonyereza ennaku ze balondyako bakiyamaani ono kiyamaani mupya kyenabaga musooke muddeyo mukole ki mukebere mbitabo ebikadde mugende wonna B ne E mubuuze bakiyamaani abaaliko nange ndyoke engoberere oyo mwami kiyamaani omukadde yaliko yatwala ekyala alina kyamanyi oyo ba defense tewali kibanja kigulwa chairman waba tatuuseeyo wakiri asindika defense n'amala okwetegereza nti ddala mwami gundi aguze kenawabula luli mu bawala mu kusooka kati baba wala bakikwatanga obubi kuba bali bagamba kyawolabanga watunde namwandu yakola ki yatunda ne bagamba ebyamwe sibimanyi nze mbagaye mugende mu bachairman mujja kunyonya yakola ki yagula kati eno poloti eringanga mmeka ku mmeka eri futi 25 ku nkaaga 25 ku nkaaga kati ate atugambyeko nti waliwo makiriyewe kati nga gwali wano nayiba kati bwe bituuka abawala bajja bwe bajja ono naye yali sose nandika bwe bajja bagamba mbu namwandu yatunda babeera mu kavuvuŋŋana akaabwe kesaalimu kati akavuvuŋŋana akamu era omutuuze ku benkugambye ye yakagendamu akafamire kubanza saamanya kyavaayo nga bale ogambye okomyewa nga yayiwa matiriyo ne matiriyo agamba yamala n'abula anti matiriyo gwe yayiwaawo nabali we bayiye bamukozesezza ndowooza nga baddaabiriza awo eri ennyumba munda nga tesiwaabwe kitegeeza bakozesa matiriyo woono mu ngeri eri ennyumba ndala ensiba ekikomera deni na wano wa muntu mulala abatufollowing era abatugoberera wano we tuli n'omu ku baneiba omukyalo nalina byamanyi ku ttaka lino era tunyonyodde nti Jeff Kiwa yagula n'agulira Rodeni wa Yakabako so poloti ya Rodeni wa Yakabako ne waliwo Abaagala okola ki okubanga abapya saabala beera sirina mukono gwawe mumuloza ekituufu kiyinza kuba ki nze ekituufu kyenina okulemerako kyekyamwami Jeff kuba we yali agula yaleeta endagaano yona egisayiningako deni n'ekya agi yaleeta endagaano yona ekola ki ebyabalala sirina kyembimanyiiko era senga nabo bampita nalyogedde ng'omuntu omukulu ne bagamba baye kuba omuntu abaguza abanagulumenti ezikulaga ku baaliwo tebannafa oba bakyaliwo okiwulira n'onyonyerezaawo ku kyalo tebannange kino kyogenda okunguza nabako gundi ne gundi akyaliwo nze era nalyogedde amazima nti ebyammwe sibimanyi naye nze ekimanyi nti eno poloti Jeff Kiwa yagigulira ani Kabakko mpozi ng'olinayo akatale kakoyagala otuga akalala bannange kembagamba tube baamazima munno waba akubeeredde w'amazima kuba abawala abo naawe wennyini wali watundwa era ne mbabuulira nti bannange mwakkiriza na wano watundwe ne bakitegerera ku nze
naye okuwunzika bawunzika nze ne muganda wange abadde akuuma ekyo kibanja ne ajati twabawabula bubi efe babbi abegatta ne jefukiwa tukole ki tubetta so kye twali tubagamba bo batinyonyereza oba obubbi we buli abantu bajja ne bababba nefe twali sigadde tuli balungi ku kye twogera kuba kati kye tukola ki kye tulwanira kati ekivumu ya Mr. Ntuuyo Chairman bambi mwami Kabakko takimanyi mwami Ntuuyo yakatuula mu ntebe ebintu ebyo byaliwo nga bagenti Jeff ye yagula alabika tabitegeera yabiwulira bipya naye amawulire getuwulidde ku kyalo era mwami Ntuuyo bamuyita yabagamba mbwe ebitakola ki tabimanyi kati ekyokubiri akapande ke bamenyamu akakabakko ke kavumisa Chairman waffe Ntuuyo naye kwegamba lwakubona talina kitegeera era sinafuna budde munnyonnyola tikyeyaguwa ovuma bambi tonnagwa ku mazima gaaliko ebintu awulira bipya naye si we byali simanyi obaawo lwaki nawuguseeko sinafuna budde mugamba nti abaayo gwe muyomba naye Ntuuyo by'omugamba bipya ekibanja ekyo okutundwa tuyayita natuula ku ntebe deni n'omwami eyamuvuga omuleeta wagambye yabagamba nze ekibanja nawulira nga kyakola ki mpozi akapande nze yavaayo olunaku lwe yajaminga namusanga ku poliisi nga ngenze mu nsonga zize nkugambye ng'agamba ti Ntuuyo omukulembeze nensanga y'akapande ke kakantu akamuvumya naye era waali kamanya ajja namugwa mu kifuba kale